5 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungezi ka leero osiibye otya munnaffe katusubire nti bitambudde bulungi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2020 yenze Hasif Sekiwunga kadde kamawulire nga byetukuleetera mulimu tekinologiya yiziddwa ngono tekinologiya asobola okukumanyisa omuntu agenda okulwala ekirwadde kya COVID-19 mu wiiki 2 maaso katusooka tukuwe ku mitwe emikulu oluvannyuma tukomewo n'emboozi zaffe mu bujjuvu. Ebikulu mu galeero wuuno tekinologiya ayanjuddwa omupya ono asobola okukumanyisa omuntu agenda okulwala COVID mu wiiki 2 maaso. Omuwendo gw'abasawo abakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 omukono gweraliikiriza abakugu bano bayingidde ebibiri. Abantu batubuulidde lwaki bakyeyiwa mu kibuga newankubadde ebizimbe biggale. So ng'ate mu by'emizannyo kiraabu ya Express eri mu bikujjuko bya kuwangula liigi ekikopo bagikikwasa lunaku lwa nkya. Kwaniriza ku STV Select Ey'enjawulo mugakulembedde akawungezi ka leero ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority kigunjizaawo tekinologiya ng'ono tekinologiya asobola okulabika nti akumanyisa omuntu agenda okulwala COVID mu wiiki 2 mu maaso. Tekinologiya ono ayanjuddwa ku ssengejjero ly'amawulire wano mu Kampala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority kigunjizaawo tekinologiya asobola okuteebereza engeri ekirwadde kya COVID-19 gye kibeera kigenda okukwatamu abantu mu buli ssabbiiti 2 mu maaso. Tekinologiya ono ayitibwa COVID-19 forecast era yaakakozesebwa mu ssabbiiti 2 emabega era nga yalaga nti wakati wanga 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno okutuuka nga 3 omwezi guno abantu 7,259 be baali ab'okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 era nekituukirira. Ekitongole ekitegekera nga kikulemberwa mukama waffe Profesa Mbabazi kyabalagira batuule wansi bakole kye tuyita modo mu luzungu. Modo eyo gye twakola etuyamba okutegeera mu wiiki 2 ennamba zaffe za COVID zijja kuba zitya. Kyokka era mu kuteebereza kwabwe kulaga nti wakati wanga 4 omwezi guno okutuuka nga 10 abantu abakwatibwa COVID-19 era bagenda kukendeera okutuuka ku bantu 7,214 era nga kino bagamba kyatandise dda okulabika. 2 mu maaso tusuubira nti ennamba zijja kuba zitandise okukka. Ekyo kyekikulu. Era tusuubira nti ennamba eyo egenda kuba ejja kuba 7 214 mbadde mu 7 259 7 203 mulaba kati etandise okukka naye ekampola. Akulira ekitongole kya National Planning Authority Dr. Joseph Muvawala agambye tekinologiya ono baagala aba ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu okwongera okumweyambisa okulaba ensonga y'omuggalo gy'esobola okwatibwamu kubanga singa abantu bongera okussa mu nkola ebiragiro bino tekigenda kwetaagisa kwongezaayo muggalo ng'ennaku z'omwezi 42 ziweddeko. Dr. Muvawala era agambye nti ku ssabbiiti eno olw'omukaaga bagenda kufulumya okuteebereza kwabwe ku ngeri COVID-19 gye bamusuubira okusaasaaniramu mu bantu kyokka nga balowooza nti agenda kwongera okukendeera mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga wadde ng'abadde ali nnyo mu bantu. Ne leero ennamba tujja zibawa buli wiiki 2 mu maaso mugende mutucekinge mulabe oba tuli batuufu oba tuli bakisawovuga. Kyokka Muvawala akkiriza nti waliwo obulagajjavu obwakolebwa mu kwetegekera ekirwadde kya COVID-19 ng'ebintu ebimu baabibuusa amaaso nga bye biviiriddeko eggwanga okutuuka wano. Twala omukisa guno ng'akulira okupulaninga mu Uganda okukkiriza kuba kiba kirungi nnyo okukkiriza w'okola ensobi. Okukkiriza nti singa twali tukoze kye twali menti okukola n'okukozesa ssente gavumenti ze yatuwa eza paalamenti mu ngeri entuufu naye waliwo n'enjawulo. Essente oyinza obutazibba naye n'ozikozesa ekintu ekitali ki etagenda kuyamba. Wabula era agambye nti mu kiseera kino ebyenfuna by'eggwanga byetaaga okutereezebwa kubanga biri mu katu wakati nga kumpi buli kimu kyesibye. Jawhara Nabbosa ku STV Select Ey'enjawulo. Yogayoga Uganda okuba nti otuuse ku tekinologiya oyo katusubire nti agenda kuyambako okutaasa abalwala ekirwadde kya COVID-19 kubanga singa tekinologiya ono akozesebwa kiba kitegeeza nti basobola okukujjanjaba wadde nga
tonafuna kirwadde kino. Kale mukweyongerayo omuwendo gw'abasawo abakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti y'Emukono gweraliikiriza abakugu ng'okusinziira ku COVID-19 okuva lwe yatandika kati mu disitulikiti y'Emukono abasawo abakafuna ekirwadde kino bali 2. Abakugu bakubidde gavumenti okumulango okuvaayo okufa ku basawo wakati n'okuleeta ebintu ebikozesebwa ebimala mu disitulikiti y'Emukono basobole okulabika nti balwanyisa ekirwadde kino. Kino kidiridde omusawo Namuddu Teddy omuzaalisa ku ddwaliro lya Mukono General Hospital okufa ekirwadde kya COVID-19 n'aweza omuwendo gw'abasawo 2 abakafa ekirwadde kino mu disitulikiti eno. Mu lukiiko olw'akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti eno olukubiriziddwa wamyuka RDC w'Emukono Richard Ntulume bwabye abakulembeze balaze obweraliikirivu nti singa abasawo batandika okufa mu ngeri eyo abasawo abasinga bayinza okuggwaamu amaanyi ne basaba gavumenti okufaayo ku basawo bano. Bakola nnyo okutaasa obulamu ate bote okufiibwako kwabwe kulabika ng'ate bambi kubaviddemu kubeera nga bagenda funa akawuka. So nkubira gavumenti omulanga okwongera ebikozesebwa eri abasawo baffe banene aba gavumenti. Tuli mbeeraliikivu ng'abakulembeze ba Mukono disitulikiti ffenna okulanga abasawo be tubadde tusuubiramu essuubi ng'ekirwadde kino kitandise okubatusikamu. Bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti bategeezezza nti amalwaliro agasinga mu magombolola ge bakiikirira abasawo tebalina bikozesebwa okwetangira ekirwadde kino ekiviiriddeko bangi okwesamba abalwadde kyokka nga be bamu balina okukola ne ku ndwadde endala. Bawe ebikozesebwa basobole okwegaadinga tulabe nga tebatuvaako naffe abasawo we bagenda naffe tweraliikirira. Nkubira gavumenti yaffe n'omulanga nti bambi efube nnyo nga ekitegedde wekozesa sensitization emala ne tumenyesa nti covid mungi eratta kitukitegedde kati tugisaba n'obuwombeefu eweereze equipment measures. Bano bategeezezza nti olabe kituuse ku basawo lwate abantu ba bulijjo ekintu eky'obulabe bwe batyo ne balaajanira minisitule y'ebyobulamu okuwa abasawo ebikozesebwa ebimala. Okola kyonna ekisoboka okulaba nga tuteekawo embeera esobola okukuuma abasawo baffe nga bali mu mbeera ekolekamu ennungi ate batuweereze nga balamu. Ye omubaka wa Mukono North mu Parliament Abdallah Kiwanuka Kayongo yennyamidde olw'engeri abasawo gye bakwatibwamu obulwadde n'ategeeza nga gavumenti bw'erina okusala ku misaala mu sekita endala ssente ziteekebwe mu byobulamu. Omukulembeze w'eggwanga takyatambula, takyagenda bweru, takyatambuza luseregende lwa motoka. Ba directors bangi mu bitongole eby'enjawulo ebya local government ne wano ku district wennyini tebaliiwo, bali waka. Ba permanent secretaries bangi bali waka. So nkiwagira budget okubeera nga esalibwako okulaba nga tulikwata ssente tuziteeka mu health sector. Ye akulira ebyobulamu mu munisipaali y'e Mukono Dr. Anthony Konde ategeezezza nti okuva omuyaga gwa COVID-19 ogwokubiri we gwajja ba staff abasoba mu 20 bakakwatibwa ekirwadde era n'alaga okunyolwa olwa omusawo munnaabwe okufa. Kuva second wave bwe yajja tulina abasawo abaweze oba abasitaafu si basawo bokka abasikali n'abalala abaweze nga 2 naye nga badde balwala ne bajjanjabibwa ne bawona okujjako mpozi kati ekituguddeko nti omu ye tasobodde kuwona obulwadde ne bumutwala. Abamu ku basawo basabye basawo bannaabwe okubeera abeegendereza nga bakola emirimu gyabwe era bakomye okwewa obujjanjabi singa babeera bakwatibbwa ekirwadde kino. Tujjanjaba neffe twasoose naffe ne twekuuma. Bino ebintu bye tulirwamu tutandika okugamba nti nabimanyiira naye obulwadde buno buweebuli kati weyo ne variant endala walolambudda variant. David Tenywa, Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Munnaffe olw'emboozi eyo oluvannyuma lw'ebitongole ebikuumaddembe okukola ekikwekweto mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo olunaku olwaliiro tuubyeko olubu lw'ekigere mu kibuga Kampala okulaba embeera nga bweyimiridde. Bano tusanzeeyo abasuubuzi ssaako n'abantu ab'enjawulo abadde batudde ku mbalaza era mu kuwaayamu nabo batunnyonnyodde kiki ekibaggyewako okuba nti beeyiwa mu kibuga kyokka nga ebizimbe bye bakolera byo bikyali biggale. Oluvannyuma lw'ebitongole ebikuumaddembe okukola ebikwekweto mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo, olunaku lwa leero tukubyeko olubu lw'ebigere mu kibuga Kampala okusobola okulaba embeera nga bweyimiridde akadde kano.
Mu bitundu eby'enjawulo ebyetoolodde ekibuga Kampala, abantu babadde baalubatu nnyo era nga n'abandi batudde ku mbalaza oluvannyuma lw'ebizimbe byabwe okuggalwa era nga tewali wadde akkirizibwa kuggulawo wadde okuyingira we baasibye emisanvu. Olunaku lwa leero lwawukanyeeko ku lunaku lw'eggulo engeri gye kiri nti tewabaddeewo ddukadduka wamu n'okkubwamu omukka ogubalagala nga bwe gwabadde eggulo. Nawankubadde ng'abantu bagobwa abakuumaddembe mu kibuga Entakera, bano bo bagamba nti si baakuva mu kibuga Kampala kubanga gye bajja ekigulira Magala Eddiba okusobola okubeezaawo famire zaabwe. Nonya emmere y'abaana. Eggulo batukubye tiyagaasi, ne bakuba abantu tiyagaasi, ne bakuba abantu emiggo. Naye tumanyi pulezidenti kikyaliko yagamba abasaba agenda gaba ssente, ezo ssente zagenda okugaba. Agenda gaba basaba mpulira nti emitwalo 10,10. Gye tulina okukolera, ffe tuli beeno gye tukolera nga womanyi nti omuntu gy'obeera gy'owamanyiira okukolera ye wabeerera abakunoonya. Emirimu mu kibuga Kampala gibadde gitambula kasoobo nga n'abatunda ebyokulya bagamba nti abaguzi tebabalaba nga kw'otadde n'okukolera ku bunkenke olw'abakuumaddembe ababatigomya buli kiseera. Abapoliisi bajja ffe tulina kyabakolera kuba olumu tudduka ne tuleka wano ebintu byaffe nga batugoba nga baagala otukuba kibuuko Buganda. Batusuubiza akaseera naye akaseera tukalaba. Era mbi. Gavumenti ya kuno gye buvuddeko yavaayo n'essuubiza okuwa abantu ensimbi ezinaabayambako mu kiseera eky'omuggalo, wabula olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'etegeeza nga bweyongezaayo enteekateeka ez'okugaba ensimbi zino okutuukira ddala olunaku lw'enkya, ekintu ekyamazeemu nnyo bannayuganda essuubi nga kino kye kibawaliriza n'okudda mu kibuga Kampala. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select Ey'enjawulo. Tugenda okuba nti tujja ekibuuzo eky'olunaku olwaleero. Ekibuuzo kigamba nti olowooza kiki ekiviiriddeko abantu okweyuna ekibuga newankubadde nga gye bakolera wali ku muggalo? Ekibuuzo kigamba nti olowooza kiki ekiviiriddeko abantu okweyuna ekibuga newankubadde nga gye bateekeddwa okuba nti bajja ensimbi wo wali ku muggalo nga nabo bateekeddwa okubagulako basigadde waka. Teesa naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook, Instagram, Twitter, saako ne YouTube. Endowooza yo egenda beesonga amawulire gaffe mu maaso awo. Wetweyogerewo wakati ng'embeera y'omuggalo yalangirwa omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olw'olwaleero abakola mu birombe by'amayinja naddala abakyala bavuddeyo ne batunnyonnyola embeera gye bayitamu wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ng'ekyokulya bawamanta kiwammante kyokka nga n'emirimu gye bali bakolera egy'enjawulo gyali oboolyawo gibayingiriza ku nsimbi nagyo kati giri ku muggalo. Abakyala abakuba amayinja enkumba bukolwa bawanjagidde gavumenti n'abazira okubadduukirira mu kiseera kino eky'omuggalo olw'ebbula ly'ensimbi. Bano abakyala nga bakuza abaana baabwe bwannamunigina batutegeezezza nti embeera yaabwe yennyamiza nga n'abaali babagulako amayinja gano kati bali ku muggalo. Tinenzira mu mayinja, mukyala munnange n'andeeta mu mayinja. Bwe yandeeta mu mayinja ng'ate landiroodi ammanja. Sirina wenjija kyakulya, nina abaana, taata w'abaana yanfa. Batuweereza amayinja bo wetukuba ne basindika emmotoka ne batwala amayinja gaabwe ne tusigazaako omutwalo. Naye omutwalo ogwo tolinawo ogutatenkanya ng'olina abaana, ate akamotoka okakubira wiiki nga nnamba okatwala kati ofunyeeko omutwala. Bano tubasanze ku mulimu gwabwe gye bajja ekigulira Magala Eddiba. Kacyamu Maiso Catherine nga y'omu ku abo abakola mu kirombe kino agambye nti yasuulawo omulimu gwe ogw'okutunda engoye kubanga entambula yazibuwala mu muggalo nga tasobola kutuuka eri bakasitoma be. Ekimbeeza mu mayinja muno COVID nakubula bizinesi kubanga nali ntambuza ngoye. Bwe nali ntambuza engoye ne basiba kati sikyalina mulimu. Engoye zaatuggwako, abantu bajja ne bakubuuza engoye naye nga toyina ngoye. Ayongedde n'alambulula nti akasente kafuna buli lunaku wakati w'omutwalo azikozesa okulabirira n'okuliisa abaana be bana, era agamba nti tezisobola kumala byonna ebyetaago bye balina. Kwe kudda mu mayinja tukozesebwa
Atuwaka akatwalo kamu tekasobola sasula nnyumba naye twebeezaawo olw'abaana. Abaana bafuna ekyokulya. Abaana okusoma beetaaga okusoma. Kati gavumenti yaggalawo tetukyalina kye tujjamu. Twali tujja mu ki mu ngoye. Ono asabye abakyala bonna obutanyooma mirimu wabula basitukire wamu bakole kyonna ekisoboka okuyamba abaana baabwe. Tonyooma mulimu n'ogamba nti leka nkole omulimu guno omukyamu. Yiiya mukyala munno bw'akugamba munnange jangu tukole omulimu guno ng'ogulaba si mubi. Ogenda n'okola okusinga okugenda mu kwetunda. Weebale nnyo kati omwana oyo nti omuleka ewaka ajja kutunuulira neiba nga bbaawe aleesaako okulya ne muleeta ne mugamba owaaye jangu tugende naye n'ayiga. Komugisha Scovia nga guno omulimu agumazeemu emyaka egisoba mu 6 agamba nti omuggalo gubakosezza nnyo era nga basaba ab'ekisa okubadduukirira kubanga ne kye balisa abaana tebakiraba. Nenkuba omulanga asobola otuyamba yenna kuba abantu balina obuyambi mu nsi muno. Asobola okutuyamba otudduukirira yani tudduukiridde ekisingako okufuna capital kubanga wofuna eddobo si kwe kubanga wofuna eddobo oloba byokola ki naye oli waakuwakanako okuli era nti ojja kusigala ng'okola ki naye akuwadde capital n'okola awo oba kumulamwa. Nina ssente kyensaba Mama Fina oba ndabe nkubi omulanga gwange anyambe. Komugisha atutegeezezza nti mu guno omulimu asobodde okuweerera abaana n'okufuba okubatuusaako ebyetaago. Nina abaana 4. Abaana mbaweeredde nga ndi mulimu guno basomyeko. Taata w'abaana waali naye ng'essaawa eno alinako we yalaga tetuli naye. Kati abaana nze maama nze taata nze mbeeweererera akayumba k'ensulamu nino kapangisa nga nze omukazi. Olugero lwa leero bannange bangi nga tonnagwa wabi. Amakulu g'olugero luno omuntu bw'agwa mu kabi nga banne bamwabulira. Trevor Lutalo olw'emboozi eyo. STV select Ey'enjawulo ku ddakiika emu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungezi leero egendagendako omukuumulamu katono nnyo mu by'otateekeddwa kusubwa mulimu na bino. Bwe tukomawo ettemu ebbujja ery'emyaka 3 lyattibwa ne lisuulibwa mu nsiko kyokka abatembulijjo bayambako abatuuze mu kunoonya omulambo. Kayita ku ssaawa emu eyakawungezi leero kitundu kyakubiri kya select Ey'enjawulo twagenze omukuumulamu nga tukulekedde ekibuuzo ekigamba nti olowooza kiki ekiremesezza abantu okubeera ewaka wakati nga omuggalo gukyagendera ddala maaso. Ekibuuzo kiri nti olowooza kiki ekiremesezza abantu okubeera ewaka mu muggalo guno. Tesa naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo era keekadde kuba nti tusoma endowooza zo ku biki by'oteesezza ku mulamwa guno. Tutandikidde ku Kim Style Eugene ava ku mukutu ogwa Facebook agamba nti abantu balina obuvunaanyizibwa. Famire zibatunuulidde tebasobola kuddaawo kubeera waka mbu lwakuba muggalo. Banaalya muggalo bw'atyo ye bw'abuuzizza era n'ateesa ku mukutu ogwa Facebook. Era ku mukutu gwe gumu ogwa Facebook tulina Muganzi Newton nga naye ava ku mukutu guno yabitadde mu lunyaanyimba agamba we want to go and work as we follow SOPs. Kale ye bw'atyo bw'ateesezza ate omutukuvu Tunywere Daniel Amos agamba nti kati gavumenti yakutukakasa nti terina plan ya muggalo. So now the first 42 days given is about to end. What contribution has the government did in it? Bw'atyo bw'abuuza bw'atyo n'ateesa ku mukutu ogwo. Ate ye Tina Dowens Baby nga naye ava ku mukutu ogwa Facebook agamba the government is not helping Ugandans. Even in such situations people still stuff that is meant to be given to poor Ugandans, so they decide to hustle for themselves no matter what. Ye bw'ateesezza tugenda ndowooza tusembyeyo ono Sekiwere Ivan Didon agamba nti tewali kyakulya eri awaka abaana bakulindiridde ate nga ne landlord akwesunze. Kibi nnyo nti obulamu bwaffe buli priceless eri gavumenti. Katusembezeyo ddala Mutebi Shafiq olwakadde yagamba obwavu ye bw'atyo bw'ateesezza. Kale sigala ng'okyaweereza enteesaganya zo ng'oteeka ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook, Instagram ne Twitter. Enteesayo endowooza yo yegenda okuba nti eyamba eggwanga lino wakati nga linaakulaakulana. Endowooza yo yennyini nga bwe tukutegeeza bulijjo nti gavumenti gy'ebeerinze okulabika nti ebaako ne kyekyusa wakati mu kulaakulanya
eggwanga. Bwe tuvaayo mu bitundu eby'Entebbe abatuuze bakedde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'omwana omuto ebbujja ery'emyaka 3 nga lisuuliddwa mu nsiko. Bakizudde era poliisi ekoze okunoonyereza buli kiyinza okujja abatuuze ku mutwe enviiri ku mutwe kwe kusanga nga bulijjo abo bayambako okunoonya omwana ono ate ebyo ebyenyigira mu ttebo lino. Abatuuze b'omu Katogo zooni mu bitundu by'Eggaba mu ggombolola y'e Makindye balumiriza chairman w'ekitundu kyabwe Ahmed Kakoza okuddira abanyaguluzi abamanyikiddwa kyokka n'abawa ekifo ku kakiiko akatwala ekyalo abatuuze be bagamba nti bano babatigomeza nnyo kyokka nga tebalina wa kubaloopa. Kyogera nti lwatu byaliwo wewe bano bonna baali bwe bali si nze nzekka. Joram ow'emyaka 6 nga yasangiddwa abatuuze ngattiddwa mu ntiisa era nga omulambo gwe gwasuuliddwa mu nsiko okuliraana amaka g'abakadde be. Omwana ono taata we Yoweri Elia era nga ategeezezza nti yabula ku lunaku lwa 6 emisana nga ssaawa 6 nga omukozi yali agenze kugula butto kyokka agenda okukomawo ng'omwana takubikako kyamulobaale era nti yalowooza nti yandiba nga agenze kuzannya ne banne wabula nga yakanya kumulinda nga buteerere. Ku Saturday ku ssaawa 6 emisana mama we yavaawo wano ng'omwana waali awaka. Watuuka ku ssaawa 6 mama we ng'agenze wali omuvubuka yajja wano ng'atambulira wano mu maka. Yali atambulira wano awaka ng'omukozi yaaliwo. Omukozi n'akola ki? N'akkirira wammanga ogenda kugula butto. Akomawo awaka. Ndowooza omuvubuka yasisinkana naye mu kkubo. Omuvubuka we yabbira omwana. Agenze mu maaso n'agamba nti oluvannyuma maama w'omwana yakomawo n'abuuza mutabani we gyali naye nga tewali amanyi era nga waayita obudde butono nnyo ne bafuna essimu nga waliwo ababuuza Nnaalongo kubanga ayagala kwogera naye kyokka yalaba tebamumuwa n'aggyako essimu. Oluvannyuma baasobola okumuwa Nnaalongo gwe yali ayagala okwogera naye n'abasaba ssente obukadde 4 okusobola okubawa omwana naye ne batazibawa era nga kino kye kyaviirako abatemu okutemula omwana ono ne bamusuula mu nsiko. Mama omwana akomawo alaba obugatu bw'omwana buli ku mulyango n'awuuza katwali luddawa omwana wawaali naye nga omusajja nga yakatwala omwana ssaawa nga 7:30 yakuba essimu nga yagala Nnaalongo ayogereko naye. Yakuba ku ssimu ya neighbor ayagala Nnaalongo ayogereko naye. Labika bagenda ocekinga mu nju ba CID bamusanga ng'ali mu nju ne taata we nga beegalidde omwo. Ne babatwala ku poliisi, ne babatutte ku poliisi ne batandika kubabuuza. Bawuuza bingi awo. Omwana nakkiriza yalina omwana era omwana yamusse n'amusuula mu nsiko. Ono agamba nti ye ekyasinga okumwewuunyisa kwe kuba nti kaye ne taata we ategeerekeseeko erya Elia nga okuva ku Mande bulijjo babayambako okunoonya omwana nga tebamanyi. Tunoonya omwana na buli wantu ne tulemererwa paka ekiro ekyo kyonna. Enkeera ne tunoonya omwana ne tulemererwa. Ne twalemererwa nga bambega bakola kyetaagisa tunoonyeza na buli wantu. Na buli kye tuteesa kumbe omulaba tulimu. Ategana uli kitambulamu. Asimbyeyo ng'agamba nti omwana yattibwa bubi nnyo era kaye oluvannyuma lw'okukwatibwa yabatutte awali omwana we yasuulibwa era bagenze okutuukayo nga ku mulambo kwe bakuba amaaso nga bamusibye amagulu ne bamuteeka ebigoye mu kamwa oluvannyuma ne bamusiba akaveera akeeru ku mutwe era nga abadde azimbye wamu n'okuvaamu ekivundu. Mwana bamusse bubi bamusibye amagulu gonna mukamwa ne bateekamu ebigoye ne basoosekamu ebigoye bingi ne bakwata kana akaveera akeeru nenga kakalwakalwamu ne bamwambaza mu mutwe ne bakasibira muno we bati. Abatuuze nga bakulembeddwamu John Muhire bagamba nti oluvannyuma lwa poliisi okukwata kaye ne taata we ekiro abatuuze obusungu babumalidde ku nnyumba mwe babadde basula wamu n'okusaawa ebimera ekintu ekikyamu. Ono asabye poliisi okubayamba okwanguwa okuvunaana abakwate kubanga tewali kyamaanyi kyakunoonyereza era n'abantu abakwatibwa be batuufu abakoze ekikolwa kino era bakikkiriza nti be bakikoze. Bakola kituufu naye ng'omuntu anyiiga nga ne bokola kibonyiiga
naye tugamba nti abatuuze tubasaba bikola ng'ebyo babireke singa omuntu aba akwatiddwa ebintu ebitemwa tebina musango. Essimu nga nsaba ennamba ya Nnaalongo namubuuza nti ono kaye n'agamba nanzijjako naye we yaddamu okuba ku evening Nnaalongo nga nnyuse sisita wange ono ye yakwata essimu eyo naye nga mutadde ku loud nga tadde omuntu oli ku loud n'amugamba Nnaalongo agenze kati abaana abaliwo bagamba nga tuwulya ng'eddoboozi ly'akayi. Ssentebe w'ekitundu kino Samuel Mpanga ategeezezza nti kino kikolwa kikyamu nnyo kubanga omuvubuka ono akwatagana ne taata we ne bawamba omwana oluvannyuma ne bamutta mu ntiisa era nga ono agambye nti kino kivudde ku njaga ennyingi abavubuka bano gye babadde bakozesa. Nga tuggiddwako omutindo guno omuto gw'abaana abato ffe ng'abazadde abali mu kitundu kino ate era abamu ku bakulembeze tufuna okunyolwa kw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mu kiseera kino poliisi yakakwata abantu bana abeekuusa ku ttemu lino nga bano bakuyambako poliisi okutuuka ku kinyusi. Ate RDC w'ekitundu kino naye abaddeko byatunnyonnyola ku byagenze mu maaso ku ttemu lino. Trevor Lutalo, Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Mwezi akayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi leero kitundu kyakusatu kya Select ey'ebyemizannyo tukutuusizaako ebyemizannyo ebibadde gy'otabadde era nga mbaawo ne munnange Saika Yasin Sekalala. Saika Yasin nategeddeko nti ekya ttiimu ya Express bagiwadde bagenda giwa ekikopo tandikira weewaawo munyanya Sefu neyanza nnyo okubeera nga onziguliddewo ekibuuzo ky'ebyemizannyo wano ku STV. Amannya gange nze Saika Yasin Sekalala nze mukadde kano kuba amawulire g'ebyemizannyo agakoze amawulire gaffe aga Select Ey'enjawulo. Okusookedde munda mu ggwanga oluvannyuma lwa kuwangula liigi ya Uganda ey'omupiira ey'omwaka 2021 ttiimu ya Express olunaku olw'enkya egenda kuwa mu butongole eweebwa ekikopo kyabwe eky'obuwanguzi. Katufune emboozi eno. Oluvannyuma lw'okulangirirwa ku bwannantemebwa bwa liigi ya Uganda ey'omupiira eya Uganda Premier League sabbiiti ewedde ey'omwaka 2021 ekibiina ekiteeka liigi ya Uganda ekya Uganda Premier League Association n'ekitwala omupiira mu ggwanga ekya Federation of Uganda Football FUFA bivuddeyo ne bitegeeza ng'olunaku lw'enkya kilabu ya Express wegenda okuweebwa ekikopo kyayo mu butongole eky'obwa champion. N'olw'ensonga eno abawagizi ba kilabu eno okwetoolola ebitundu eby'enjawulo mu Kampala enkoko baagikutte mmwa olunaku olwaleero okuyisa ebikujjuko n'okujaganya sako n'okuyimba ennyimba eziwaana kilabu yaabwe eya Express Square Pass motomoto mukwano gw'abangi oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe bagenda okuweebwa ekikopo olunaku olw'enkya. Mu mbeera y'emu abazannyi abakungu n'abavujjirizi ba kilabu eno bategese omukolo ogw'okujaguza ekikopo eky'omwaka guno. Kinajjukirwa Express etendekebwa Waswa Bosa yawangudde liigi y'omwaka guno ku bubonero 58 oluvannyuma lwa liigi okusazibwamu olw'ekirwadde kya COVID-19 nga ebula emipiira 3-4 n'eddirirwa kilabu ya URA ku bubonero 57 olwo abawangula ekikopo omwaka oguwedde aba Vipers ne babeera mu kyokusatu ku bubonero 56 mu sizoni eyali ey'okuvuganya era nga kilabu eno yawezezza ekikopo eky'omusanvu mu byafaayo nga ekikopo kya liigi eky'omwaka guno ogwa 2021 kyakuba kwasibwa mu butongole olunaku olw'enkya mu kifo ekikusifu era ekyawufu n'abantu abasaamusaamu olw'okugoberera amateeka aga COVID-19 ag'eggwanga. Saika Yasin Sekalala, STV Select. Express munda mu ggwanga mwonna muyogeyoge olw'okuba nti olunaku olw'enkya bigenda kuba bikujjuko nga ttiimu yaabwe bagiwa ekikopo olw'okuba nti tuli mu mbeera ya COVID-19 tewajja kuba kujaganya kw'amaanyi okutwalizaamu. Tugendako ewera eggwanga lya Argentina lyesoze ez'akamalirizo mu kikopo ekya Copa America eky'omu maserengeta g'eggwanga erya America okutwalizaamu era nga bakwepema eryanyi n'eggwanga lya Brazil mu z'akamalirizo olunaku olw'omukaaga. Kanyo olunaku olwaleero kankuddize omusomi w'olunaku olwaleero Hasif Sekiwunga awunzike olusoma lw'olunaku olwaleero. Hasif Saika nga tetunaba kuba nti tumaliriza ekitongole ekikola ku kuteekerateekera eggwanga lino ekya National Planning Authority kyavuddeyo ne tekinologiya asobola okukumanyisanya omuntu agenda okufuna ekirwadde kya COVID-19 agenda okulwala ekirwadde kya COVID-19 mu wiiki 2 mu maaso. Kakati kino kiwa kyakuyiga kino kitegeeza ki eri eggwanga wakati nga tufunye tekinologiya bw'atyo? Kirungi nnyo okutwalizaamu nti mawanga ku lukalu lwa Afirika agataddewo ettaffaali ery'amaanyi mu kulwanyisa COVID-19 tuli ku mwanjo. Ensonga lwaki mu ntandikwa COVID nga ze mu 2020
Uganda yali yamanyi nnyo okubeera nti numbers omuwendo gwali mutini nnyo ogwabafa n'okubeera nti omuwendo gwali mutini nnyo okusaasaanya okwawukanako ne bamulirwana ne Africa Tourism era ne mu nsi ebweru yonna ebibiina byonna ebiyamba ng'ekyobulamu ekyensi yonna ekya UN UNICEF babadde bamaanyi nnyo okubeera nti Uganda ebadde efuna ettaffaali ery'amaanyi mu kwatulwanyisa COVID-19 so okubeera nga tuyinzizaawo ekintu kino kibeere genuine oba mu lulimi omutwandise kibeere kya maddala tuyinza okubeera tukiyiiza ne tukijja kuyamba kubanga bingi nnyo ebiyiiza akuuma kaze then COVID-X yazze a lot is going on okubeera nti COVID alwanyisibwa naye twalizaamu ffe nga Uganda omukulembeze w'eggwanga gavumenti tukozeeko ettaffaali ly'amaanyi okuba nti COVID-19 tumulinnya ku nfeete mu mbeera yaffe ya Uganda kubanga tujja kumulwanyisa ng'abazungu abali ku mulembe ogwa kino kireetere bantu kuwummuza bikola kugamba nti kati COVID tumukutteko era nga Uganda kuba katulaba embeera eri mu kibuga nnaku 45 twakatambulako olwafuna ennaku ziringa 15-20 naye abantu ebiragiro bikendedde abantu bajjudde mu kibuga amamotoka gavuddeyo gajjudde mu kibuga so nsuubira bannayuganda ebiragiro twongere obigoberera nga n'embeera y'okulwanyisa weyongera nga tukikoleramu ng'eggwanga gavumenti bannansi n'ebitongole ebyenjawulo ebiyamba mu kulwanyisa COVID-19 okutwaliza wamu sente za nabbanja sente za gavumenti gwe bazikazaako ezo nabbanja zigenda lwanca olunaku olw'enkya simanyi weeteeseteese otya akasimu ko kajja kubeera nga nyiza akasente akunsuubira ne bannayuganda bonna bakanidde akasente kale obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuusa kaakati nga tumaliriza mulire gaffe agaselect ey'enjawulo nze Hasiif Sekiwunga tulabagana olunaku olw'enkya mbadde ne Saika Yasin Sekalala Ssaabasajja Kabaka awangala essula bulungi weeraba.